Awangale hayi Ssaabasajja Kabaka Empologoma. Abantu ba Ssaabasajja bonna mu Bungereza ne Republic of Ireland nga lino limanyiddwa nga essaza lya Ssaabasajja ery'Ekumi-9 balamusiriza nnyo era ne mbeebaza emirimu gyammwe mu mbeera zammwe zonna z'otambuliramu. Amannya agange nze Robert Magamukiiri nga ndi muzzukulu wa Ndugwa Nalugave Akabbiro Aleere. Ono mu Bungereza ndibwo nga omukulu wa Ssaabasajja atwala ebbendobendo erya bukiikakkono bwa London n'Emirembe. Abantu ba Ssaabasajja bonna emikono gyammwe batuusaako obubaka obubiri ddala ku kitebe kyaffe ekikulu eky'essaza nga lino essaza litwalibwa Oweekitiibwa Ronald Lutaaya nga ye mubaka wa Ssaabasajja mu Bungereza. Obubaka nno buno ndi musanyufu nnyo okubategeeza nti tubategekedde omukolo ogw'okukuza emyaka 25 kukyanga Ssaabasajja Kabaka waffe atuula ku mulamula by'abajjajjaabe era ng'alamula Buganda. Emikolo gino gigenda kubeerawo mu Bushy Academy mu Busenge Gaggadde ne Grand Hall Bushy Arena nga kisangibwa ku luguudo London Road Bushy okumpi ne Watford nga postcode WD23 3AA. Waliyo bbaasi n'eggaali y'omukka ezituukayo mukabikebera mu Jabiraba. Omukolo guno gugenda kuba wakitiibwa tubategekedde ebintu bingi okubaamu okubaganya ebirowoozo, ojja kubaamu okuwayana bannaffe, ojja kubaamu okulya, okunywa n'okunyinyagali b'enjole ng'ate tubalaga ne byonna Buganda byetuuseeko emyaka gino 25. Ate kabe kasinge era okutuyamba okutubuulira kiki kimwandyagadde emyaka 25 emirala Buganda kyegenderera bituuseeko biki mwagala tubeera tubakolerako. Omukolo guno tugutegekedde ggwe era tukusaba obeerewo oleme kusulwa kubanga kino kigenda kuddibwamu emyaka 25. Simanyi Mukama wa buyinza naye gira 25 ekisooka tekigenda kuddibwamu. Kale omukolo ogulimu guno yetujja esoose era mumwe wennyini mumwe bwe bategekedde. Kale tukusaba ggwe jangu ne banno tusanyuke tujaganye ate nga tujagulizaako Ssaabasajja Kabaka waffe ng'alamula Namulondo ya Buganda. Ssaabasajja Kabaka awangaale ne Nnabagereka agenda Obuganda. Abasonze Tafaali n'ab'olukiiko olw'Ettafaali